Byendaba. Nange nsinzire gyende. Ndabe Byolaba. Byolaba Byendaba. Katukuwe byetulaba, otuwe Byolaba okwetoolola ensi yonna. Tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala. Naffe gye tukoolekeza kuba bye tukuwa tubijja wala. Akanyomero Byolaba Byendaba. No evening drive ne Boy Chair. Akutuusibwako. Headache awonye omutwe mbagirawo. Akola ku mayina agaluma, omugongo, eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale banafu aba Headache ne Rinse Fresh bebatuusako akadde kano. Njagala okujjukiza awuliriza radio nti olunaku lwankya tugenda kubeera n'ekitongole kya For How International abakugu mu kujjanjaba nga beeyambisa eddagala ly'obutonde alternative medicine ne traditional Chinese therapy. Batuuse bali ku sisani. Bakola mu mawanga 93 era nga bayita buli omu alina buli kika kya bulwadde bwonna obukuluma okujja mu musomo okuyingira mu musomo guno gwa bwereere olunaku olw'enkya ku Sisan Suits. Tandika ku makya ku ssaawa 3 ez'okumakya obeerewo ng'oli mu musomo okutuusa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Bakekensa okuva e China nga bakulembeddwamu Professor Long Hong ow'ebyobulamu be bagenda okusomesa ku biometric machine nga bakolera ddala demonstration nga naawe oziraba. Gwe omulwadde yitamuuko ne ssente ezineegulira eddagala kubanga lyonna bagenda kujja nalyo erigenda okuba nga libajjanjaba. Dr. Obedi Fraha yalanze era nga yemutestes bakubire ku 07582 17736 oba 07660 4 webale nnyo awulidde ekiranga ekyo. Kakati Rocky olaba ensi eno Uganda gye tulimu. Oya Ejjude Baanakigwanizi abenoonyeza ebyabwe kubanga bw'otuula wansi awo n'oŋŋamba ekitongole ekiketta mu magye Semayi nkuwulira kikessi ekyamagye Kisemayi ekitongole ekikettira munda mu ggwanga iso ekyo nakyo nekibeera awo. Abazungu balina olugamba nti send a thief to catch a thief, nti tuma omubbi omweyambisa okukwata omubbi. Kakati bwe nawulira ebintu bya Sobbi nalowooza emirundi emeka ebiri. Olaba n'abaana abasinga bye baakwata ne bamaa ne bata. Olaba omuvubuka oli w'engalo gwe basalako engalo yagaa nti Sobbi kye yeekola ekalangala ku kizinga byali birala. N'ebifo ebimu basiyaga abaana babajjamu enjala batugane ne bannaabwe babajjamu amaaso ne batugamba nti abamu baabata. Ebyo si bigambo bya Lubowa Kyemba, bigambo by'abavubuka. Omwana najja ku kitebe ekya Nuupu si omu si babiri si basatu si kwaki nga bonna balumiriza kyekimu. Balumiriza gana agavubuka ge baateeka mu force manye ge baateeka mu bitongole ebivunaanyizibwa n'obukessi obw'enjawulo okola ebi okutulugunya abaki abantu. Kati gavumenti yandibadde yeeyambisa buli kyetaagisa neeteekawo olukiiko olwetengeredde abasajja abo n'abakazi abannuupu ne baleeta abaana abo. I'm talking about fairness. Nti muwulidde abaana bagenze ku Nuupu osegedde gavumenti ebere serious nti bano abagirumiriza ogamba aba Semayi aba Iso
enaku nti bakyayogera ku poliisi oba okyegendereza bagireka bwe balinyo ku iso semaayi ekitaali nga kityo luli bali ku poliisi. Kakati ekintu bwe kiba kikyuse mu ggwanga lino erigenda mu maaso n'okuba nga likulaakulana n'omulembe guno ogwa Yoweri Kaguta Museveni ogwa movement abagenda okuweza emyaka 38 nga 26 January bagenda kujja wa kitaka si bwe kiri wane ejjinja banditaddewo ekitongole ekyetengeredde bayita abaana bano bonna bagende abanuubu tubegayiridde fe aba gavumenti naffe tujja kubeerawo muleete abaana bano mu lujjudde osegedde kubanga bano abaana bo balumiriza bagamba nti bannaabwe bangi bayinza n'okuba battibwa era abamu bagibwamu amaaso nekola ki n'enjala omwana alaga n'emikono nga basalako obugalo mu mbeera efaanana bwe kati ono yasembe yagambye nti bamusiyaga jjukira nti gavumenti egamba tulwanisa bisiyaga lengera omwana bwava naga nti bakola ki bansiyaga. Nze mbadde nsaba ministry ey'ensonga ez'omunda internal affairs ekulemberwa General Kayindo Tafire si ye minister ne minister owa defense si ye Sempijja Muzeyi Sempijja ne minister owa security esebo bateekewo embeera nga bula media center bateekewo n'ekitongole ekigenda okutunulira ensonga ezo abantu bano bajje bwe baba tibalina kye bakweka nga kyetengeredde kubanga bwe mutunuulira nga bwe batugamba nti abaana boonona gavumenti yes kale bogyonoona kati mwe mukozeewo ki facts kyeze mazima ky'amatuufu ageekwesa agaliwo. Ekirala nagamba ekyo kiri bweki bano abaana be bakwata babagamba Bobi Wine yabatuma bakwate Bobi Wine bamugalire kubanga yabatuma kubanga mugamba nti Bobi Wine yatuma bano ateekateeka abavubuka okukola kino mumukwate mumuvunaane kubanga bwe mutugamba nti mufuna information eri abaana bano arrest Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu kuba yabatuma ate kati bwe bagamba nti Kyagulanyi kino kyateekateeka n'abanuupu kubanga wano twakuddayo mu bantu okuddamu okuteeka obwesige mu gavumenti. Ekirala bwe baba bali babamulisa nammwe mubamulise mubaswaze kubanga oli omuvubuka gwe baatulaga yali alinya ligenze General Kulaije gwe yalaga owepaasi byaggweeraawo otegeeza ekigamba nkuwulira byaggweeraawo nekiwummuliraawo nekikakkana ng'era bannayuganda tebategedde ku ludda luno n'oludda luli ani yali ayogera amazima. Kati kanzire ku kyabujingo waliwo yaŋŋambye nkyogereko ebintu bya bujingo omusumba abantu ba Senkubuge ono Senkubuge nono omuvubuka yani erinnya lye Mutebi babidistortinga ne bizikirira awo amajene gavaayo mulekera kwogera ku kintu kino ne police ne vantu mutweke tunonyereze byagenze mu CID sibe kiri police yagamba mutuleke tunonyereze naye yateekawo essiranga egamba nti scene of crime wetusuubira okufunira obujulizi obusookerwako ddala bwali tampered with ne bateekawo ne miliyoni amakumi ameka 2 sipiidi eyabintu bya bujingo kwejjukira nene nnyo kakati kiri bwe kiti because you cannot control information the flow of information egenda kuleeta obuzibu bya bujingo. 1 abatagala bujingo bakuuta akadingidi kulama ina saidi n'abamwagala nga bakulembeddwa Gashumba ne Tamale Mirundi bakuuta akaki endingidi yaabwe naye buli ayogera distortinga naddala ku saidi ya bujingo alina waatuuka n'amiramiramu n'asikiramu nokka kawansi to yimuka 3 mpulira amaloboozi vuga ati kanyoga ku maloboozi agaligogera vuga kati eddoboozi liŋŋamba mbuge ngende emulago
naye ate waliwo eddwaliro eryaliwa okumpi awo wavukira okuva saidi zenamuŋona novuga nogenda paka Mulago abamanyi Kampala omuntu aba tafuddeeko eddoboozi eddala liŋŋamba bagobe otegedde kakati tujja kudda ku mmotoka emmotoka eyo gyolaba erina kamera obadde okimanyi inbuilt ekyokubiri omwana adigamba hand brake in fact tolina wosika hand brake ng'onaakuguddeko wano ekyokubiri we yagwa ekyokusatu emmotoka eyo ekulabula ku musipi buli lwodduka speed buli lwogirinnyo omuliro beesiba omusipi kuba ebeereekaana omuntu eyesibye omusipi agujjamu ate bwangwako essasi lyanjokya omugongo kuba sijega lyamukuba lyamuyitako buyisi ng'agudde wansi bwenti ng'ate agudde wansi kyokka ng'alina omusipi obudde bwe yafuna okugjamu omusipi amasasi gavuze abantu b'oku kitundu bagamba kirala amangu ago mangu nnyo emmotoka evuddewo kakati awo ŋŋambira omuganda wange mbundi Rocky nti ebintu bya bujingo ffe katubirabe nga bwe biri nze singa nze mbadde nooniza ekisooka gwe mbadde nsooka okukwata ebujingo kituufu abadde asaana okuyambako okunoonyereza simukwata nti mumukwata nti ki okunyamba okukola ki okunoonyereza n'essimu ye ne tuzimuggyako ne tutandikira ku masimu ojja kumbuuza lwaki nti ng'oggyeko biri kubanga buli muntu asobola ga Katonda yaŋŋambye ng'obiggyeko ebyo lwaki ovuga n'ova ku ddwaliro erikuli okumpi awo scene of crime n'ogenda paka Mulago ng'emmotoka ebaddemu yakwatagana n'amasasi ng'amasasi gavuze bwe gatyo scene of crime so ebintu bya bujingo bw'obujjera obyegendereza tebigatta ebintu ebiyinza okugaana okugatta era tebijja kugatta ndikubuulira so ekintu kino nekijjamu politics olugasumba byonoona ataddemu abaana ba nuupu kati obyonooneka kati olwo okunoonyereza kufa naye tujja kudda emabega nti kiki ekyeviiriddeko abantu okwogera ebisongovu eri bujingo one looya Nankoola manya gundi yaani yafa Wameri ebigambo byayogera ku Wameri n'ayogera ku bigambo by'abaana abattibwa mu Kampala bakubwa amasasi okisegera and he was not remorseful at all akadde katukutte so kakati waliwo yabadde ambuuza lwaki abantu abaana bakuba nnyo bujingo pasita bujingo alina okwegendereza ebigambo byayogera kubanga ye public figure muntu w'amaanyi mu ggwanga era nsinga ali pasita bujingo nali nsooka n'ensirika oli mutuufu kubanga buli kigambo kye yayogera kitandika okutavutibwa mu ngeri eki bakikozesa endala ate oyinza okwesanga nga muyi yamugamba n'amugamba genda Mulago kutama wansi yimuka vuga genda Mulago basajja bagobeemu awo omuntu atali mujaasi w'ofunira amaanyi n'obuvumu ng'emmundu zivuze n'ovuga omuntu paka mu ddwaliro nga tokyamye ku poliisi nze bajja kummatiza nti oyo mwoyo yamuyamba Katonda n'amuwa obuvumu naye bwe tunaddako sayidi zeno singa abadde bazungu nga bali mu kunoonyereza singa yakwatibwa singa bamukutte 89.4 NBS radio akadde katuweddeko tetusobola kusukawo wano nenga aba rins waliwo akagundi k'omwana oyo rins waliwo omwana oyo agenda okubawa wa silikoni sirikana yavoko nga 19 ne bagiyita City Alosi Pub City Alosi Pub erina bitende City Alosi Pub nga 19